Kuno mwezi jajjange yankuza ategeeza nti mutukuvu nnyo era tosobola kusaba kyoyagala ala n'atakikuwa. Nga bwe mbagambye tusinkanye mu kaseera kano ng'emitima gyaffe minyamivu si ku lwaffe ffeka aba people power ba NUP naye eggwanga lyonna ate ng'okunyigirizibwa tekwekulira kyatandikira mu baganda baffe abasiraamu si mwaka gumu 2007 giyise ne batemulwa bamasheeku ne batemulwa paka kati tewali ripooti yali efulumye ne bakinyonyolangako ekyo era ne wajjawo n'okutya nga bamu batya n'okukyogerako ne bakwata abaana b'abasiraamu ne babona mu makomera. Buli muntu yenna akabenga si musiraamu n'omubuuza abantu abasinga okubeera mu makomera be basiraamu kugamba gulinga ogw'omusango okubeera omusiraamu wano mu Uganda. Basiraamu nomale be babadde nga bakyogerako bukabukka naye buli woolaba ekizibu nga kituuka ku mulala n'otokyogerako kiba kisonzewo. Yandibadde musiraamu asuubirwa okwogera okunyigirizibwa kw'abasiraamu kuba oba oliawo bangi balowooza kikiri ku saidi y'abasiraamu yokka. Tekyakoma myaka giri egyayita nze ng'omuntu wamu ne bannange bwe twatandika okwogera ku mazima olwo ne tufuuka balabe baabo abali mu buyinza abamanyi mundu. Era ng'omuntu yenna yenna okuba mukwano gwange oba okunjogerako obulungi erizibu bwe liwe litandikira. Mwalaba Sheikh Anas Kalisa yalinga musajja ali bibye naye kasita yatandika okwogera obulungi ku Kyagulanyi naye yafa bw'atyo. Enfaaye tebagitunyonyola wakiri abalala batugamba nga ndi covid naye ye tebatunyonyola nfaaye. Mukadde wange mukadde waffe Sheikh Nuh Muzata olw'okufulumya endoboozi ye nayogeranga mazima naye yafa bw'atyo paka kati tewali asobola kunyonyola nfa ya Sheikh Muzata. Ate ekyennaku ekiri ku gavumenti eno tubyogera kuba tukyalina omukka Katonda kyatuwadde omukka, so tulina okukozesa buli kadde ke tulina okwogera amazima okumekinga sure tituleka amazima ago gaplantingiddwa kubanga abanyigiriza bannayuganda bafuba bakulwanyise mu bulamu ne mu kufa. Tumanyi bulungi nti Sheikh Muzata yabyogerangako era yatugamba n'atugamba naawe yekiriranya bajja kulya. Omugenzi Muhammad Kirumira yatugamba ayogera afa n'atayogera afa. Yensonga lwaki tulina okwogera nga tukyalina omukka ogusa. Njagala okukibalaga baganda bange era namwe mufumiitirize nti oluvannyuma lw'okukola fe abasinga kyetukkiriza ng'okugyawo omuntu ate bafuba n'okulwanyisa memore ye kubanga tukimanyi nti Sheikh Muzata yalekanga zikutuba nyingi eziri recorded. Obeera otambula ne bw'obeera Dubai ne bw'obeera America Bannayuganda bawulira Sheikh Muzata wadde ali Uganda wadde ali Magombe era tukyawulira Sheikh Muzata. Naye bafubye nnyo okulwanyisa the memory of Sheikh Muzata. Njagala okubategeeza baganda bange abasiraamu okulwanyisa memory ya Sheikh Muzata n'okuswazaswaza erinnya lye eyo si mistake, eyo si nsobi. Okulengeza erinnya lye n'oddimalamu ekitiibwa newankubadde yamala dda okufa eyo si nsobi. Bagezaako okulwanyisa obukulu bw'eddoboozi lye kuba tumanyi nti omuntu kasita ayogera amazima ne bw'aba takyaliwo amazima ago gasigala gakwata ku bantu abasigadde nga bakyali balamu. Ensonga lwaki tukyasoma ebigambo by'aba Malcolm X, ensonga lwaki tukyagoberera aba Martin Luther King n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tekyakomaawo nga bwe mbagambye ffe abamu twali tulowooza tuli seefu ne kijja ewaffe mu bakatuliki. Gwali tegunnaba kuyitaba mwezi nga nsisinkanye Bishop Kagwa. Munajjukira nti Bishop Kagwa ffe tuli baluganda kuba ffenna tuli Bambogo era batukubako tiyagaasi olumu nga tugenze mu kigwa kyaffe emugulu kubajjajjaffe Kayira okuŋŋaana nga ab'Embogo ogwo musango okubeera mu kika ekimu n'Ekyagulanyi kubanga yogera amazima. Era Bishop Kagwa naye yafa bw'atyo paka kati tetunyonyolwanga nfa ya Bishop Kagwa. Ekyakomaawo zaali tezinaba kubeera ssaawa 24 nga Ssaabasumba waffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga asitudde eddoboozi lye n'abanja abaana ba Uganda abawambibwa nga tebalina musango naye n'afa mu ngeri bwetyo era byakomaawo. Kati fe abakyali abalamu kikulu nnyo tukiteeke mu bwongo bwaffe kubanga tumanyi tebasobola tutagana ne batumalawo. So tusinkana olwaleero mikwano gyange nga byonna tubirabye ebituuse ku abo ab'amanya naye nga biri mu kutuuka ku bantu bangi nnyo ne bwetwogerera ssaawa zino waliwo gwe bali mutuulamu enjala, ne bwetwogerera ssaawa zino waliwo gwe bali mukuba emiggo egyalekereke nga talina musango. Tuli wano olwaleero nga tusabira baganda baffe abo abatemulwa, abo ababuzibwawo n'abo abali mu kuvundira mu makomera nga tebalina musango.
bangi nnyo mwabasobola okukomawo mumanyi babakwatakolapaka ne babambaza obulu oba akakofira akapipoka kubanga bagufuula musango ne bateeka omusango nti bambadde ebyambalo by'amagye naye mwenna mulaba n'amaaso gammwe ekigenda mu maaso n'essaba ya leero ekyankwanzi nga basibiriyani bambadde ngoye z'amagye ziriko ekigambo UPDF bali mu maaso ga Museveni abo tebalina musango n'ebirala bifaanana bwe bityo tetujja kudda obutunyiga byokka kuba n'abatusookawo byabanyiga naffe bitunyiga era bwe tunaasigala nga tubyogerako bwogezi n'abanaddako nabo bijja kubanyiga bakadde bange ensonga lwaki twesuubulayo ne tuleka amativu gonna kubanga twali twagala okuba n'eddembe lyaffe n'eryabo abalinga ffe n'okusookera ddala eddembe lyaffe ng'abantu era kyetukyaliko paka kati ensonga lwaki baganda baffe bali mu kkomera olunaku lwaleero kubanga bagezaako omugereza kyakiyita bagezaako bamenya emigongo bagezaako obbanafuya emyoyo gyabwe bannaffe abamu kumwe mumanyi nti bagezaako bakozesa nga bait obanga bagain obaka bungi bututuukako ne bajja ne bagamba yogera n'omusajja gyayagala gyasikwogera bogeze naye ate banno n'abalala ne babayitamu kubanga Museveni ekyo kyakozesa okwawulayawula abantu atemula omuntu wo ate n'agenda n'apolota abantu be gwe victim ate n'ofuuka kugobuzi era engeri gyagezaako kikola ne mu famire zaabo bannaffe baasibye nti omuntu omu ajja kutuukirira agambe naye waayi oba gosibisiza banno lwaki toyogera n'omusajja nakyogerako nga siri mu lwatu naye ne mu lwatu nziramu nekyogera nti tetugenda kwogera na Museveni kuba tetulina kyetuteesa naye abantu abasiba tebalina musango n'ogumu bwe baba balina omusango babatwale bawuze mu mateeka kuba ffenna tewali ali waggulu w'amateeka eddembe lyaffe si lyakugula bunusu eddembe lyaffe si lyakwegayirira lyatuweebwa Katonda ate ne likakasibwa ssemateeka era nga tumanyi tibanakyemalira bangi bakoze ebintu ebifaanana bwe bityo gyekuvuddeko naye matu bamaliriza abagenzi so njagala okutwala omukisa guno baganda bange one okubeebaza olw'okuguma okwebaza famire z'abaganda baffe abo ababuziddwawo abatemuddwa n'abo abali mu makomera olw'oku understandinga embeera gye tulimu n'olw'okuyimirira wamu naffe bino twabisuubira n'ebirala bingi nnyo bangi tukombye kusibwa abalala bakuli mu kukombako n'abalala tujja kusibwa naye njagala okiddamu kyogera makati wammwe baganda bange abasiraamu ti tetugenda kuwanika tetugenda kukkiriza tetugenda kwekiriranya tumanyi tikinyigiriza nnyo famire z'abannaffe naye nga nkyakkirizibwa okukyala ekitalya nga tebannaba kutuweera nze ne bannange abamu obutaddayo kukyala kitalya kubanga buli tugendayo tuvaayo ne twogera embeera eriyo nagenda era nenjogerako ne bannaffe abasibe ne mbagamba baganda bange bano abasajja babasibye wano kuba balowooza kyekigenda okubanafuya nange kyekigenda okunafuya kubanga bakwata mikwano gyange ab'oku lusegere abasajja bato abatalina musango nga balowooza kyekigenda okungumya era nabo ne bazzaamu amaanyi ne bagamba oba tufundira wano katufundire tukkirizanga kuba oliba oliddemu bannayuganda 45,000 olukwe so leka weefube oyo gwe tulimu baganda bange manyi bulungi nnyo lutalo nga luno olw'okwenunula olw'okuza eddembe lyaffe nga bononya bizinesi z'abannaffe nyingi nnyo nga bakise bannaffe bangi nnyo nga bangi babawaŋŋangusiza wabawo n'okuggwamu amaanyi kuba tuze tubiraba abamu ne mutuuka ne mulugamba ne bannange tunaatuuka naye njagala okubajjukiza mikwano gyange Museveni anyigiriza Uganda okumala emyaka 3 emyaka 30 bukyanga tutandika kisende kya people power kati emyaka 3 naye we tumutuusiza mulabawo ekyo njagala kibawe essuubi kibawe okukkiriza kyono omusajja tugenda mujjako ate tetugenda mu byakulindako okulonda kubanga twalonda ne tumuwangula yes face gye tuliko yakubanja buwanguzi bwaffe naye njagala okubategeeza mikwano gyange tibyenziza endwalayize nga nze ng'omuntu nti eddembe tebalikuwa oba olina odditwala nalo so eddembe lyaffe Museveni si yajja oddituwa ffe tugenda okulyetwalira ayinza okulowooza nti atupoyezeza kati naye ajja twekanga bwekanzi manyi nti afuba nnyo okubasigamu bambega era namwe bwe muba mutambula mubeere bagezigezi nga ki
awujja koma ku nsonga eyo bakakasa mutegedde. Naye njagala okumaliriza nga bategeeza mikwano gyange nti kawukibe gwe tulimu tuli ku kituufu. Tetulina tteeka litumenya, tetulina musango maaso g'amateeka, maaso g'obuntubulamu ne maaso ga Katonda. Yensonga lwaki n'abo abatunyigiriza beekwasa buntuntu bulala. So tugende maaso nga tulemeddeko. Jjajjaffe jjajjange omukadde Hajjat Aisha Kyosimboonanya e Masaka yanjigiriza ekintu kimu ku Busiraamu. Yaŋŋamba nti mu Busiraamu ekintu bwe kiba kikwesitaza, bw'oba olina imaani emala, kikwate n'engalo zo kikole ki? Bw'oba tosobola kijjawo, waakiri kyogereko. Bw'oba tosobola kyogerako, waakiri kijjawe. So sirowooza tusobola okulema okukola ekimu ku ebyo ebintu ebisatu. Njagala obasaba tusigale nga tuli wamu mikwano gyange, tuleme kuva ku mulamwa. Obulumi bwe tuyitamu buleme kutujja ku mulamwa. Twewale okwawukanayawukana mu ngeri yonna yonna, kubanga atunyigiriza awo watwagala nga twawukanyawukanye. Amanyi tulina obulumi bungi, bwe tuba tetulina gwe tumalirako obulumi bwaffe, amanyi tuyinza okubeera okukemebwa okubumalira ate ku bannaffe. So tubeere wamu mikwano gyange, tusigale nga tutunula wajje tulaga, tusigale nga tutambula naye nga tuli smart, nga tutambulira mulimu. Bano batakyemalira beekanga bwekanza agenda okutunula emabega ng'akawempe bakasseewo. Era yina okubeera enkola yaffe. Bakadde bange njagala obeebaza okutuwa obudde buno okusabira abaganda baffe. Tulina enteekateeka nga bwe tubadde nga tukikola mu buli Ramadan okusibula abasiraamu, era tujja kuba tukicommunicatinga nga tuyita mu Deputy Secretary General waffe. Tubeere bagumu baganda bange, tetwekiriranya ate tuleme kugonda. Waliwo omusajja omu Malcolm X, mwagala nnyo, musajja ali Amerika naye yamala n'asiraamuka. Ekyasiramula Malcolm X sijja kigendamu, naye yatuyigiriza ekintu kimu. Yatuyigiriza nti waliwo ekiseera we kituuka nga tebagenda kukuba luyi ku ttama limu okyuse ttama ddala. Era natuyigiriza nti omuntu oyo bakuula oluyi ku ttama eryo, making sure oluyi olwo talukuba muntu mulala.